Omukulembeze w'eggwanga olwaleero abisizaamu engatto n'alambula ekkolero lya soda wa Coke erya Century Bottling Company erisangibwa e Namanve mu disitulikiti y'e Mukono. President Museveni alambudde ebifo eby'enjawulo mu kkolero lino naddala bakolera soda ow'enjawulo era ng'obwedda ababuuza ebibuuzo ebitali bimu mu ngeri gye bakolamu soda. Oluvannyuma President Museveni ayogeddeko eri abakozi b'ekkolero lino wamu ne bannannyini lyo era n'asiima omulimu gwe bakola. Wabula bagambye nti balina okukolaganira wamu ne bannayuganda naddala abalimi basobole okubatuusaako ebibala mu kifo ky'okubisuubula mu mawanga agatuliraanye. Arua, Kasese, Waluwero, Wafe. Ekkolero lino lirina abakozi abasoba mu 1,000 omulamba abakoleramu wamu n'abo abatunda soda. Okusinziira ku Pulezidenti Museveni, amakolero gano g'Abannayuganda wabula abazungu bakozesa bakozese n'olwekyo balina okugakuuma butiribiri n'okugaagala ennyo. Wano mu Uganda tewaliwo makolero g'abayindi wadde ebimu teriiwo kubanga amakolero g'abayindi gali buyindi. Lwekyo tekutawana okugamba ekkolero ly'omuzungu no sikolo lya muzungu lyaffe. Bano abazungu bakozesa bukozesa mu kaweefube w'okulaba nga amakolero geeyongera mu ggwanga, President Museveni ayagala omusolo oguggyibwa ku byamaguzi ebikozesebwa mu makolero bireme kuggyibwako musolo. President ayagala abagula ebintu bino bye babeera basasula omusolo gwandibadde guggyibwa ku makolero, kyokka agamba gulina kuba mutono nnyo guleme okutiisa abaguzi. Ogenda kubalamu esente ezo tuzigabana tutya nemusooka nemufunako. Mu kiseera kino kampuni ya Century Bottling erese ebyuma ebirala okwongera ku bungi bw'ebyokunywa bye bakola muno nga mulimu soda wamu n'omubisi gw'ebibala.